Ozo sebo mugwanga lya finance mutwalo kimutazo kuzo. Samedi. Nakulwa leero nakuzo mwezi 10. Mwezi gw'okutaano kitegeeza nabwo tugenda kugutwaliriza. Wena tunatera okuba nti tugenda wakati w'omwaka. Njagala okujjukiza abantu nti ku lunaku lw'omukaaga luno tugenda kuba Ssaabasajja Kabaka yasiimye okuba nga atandika emipiira gye mujje gangi tuvugirize Ssaabasajja Kabaka ewa Kulukuku ku lw'omukaaga luno. Gye tujanjawaze zino ze zimu ku ngeri gye tusisinkanamu tumanyagana tutegeeragana oluusi bivaamu abantu okufuna emikwano ejja namaddala egigenda ne mu maaso. Mu ngeri y'enjawulo olunaku lw'enkya tulina omukisa okuba nti tugenda kukyaza First Lady Lubaga awere Wankulukuku nga tukuza olunaku lw'abakyala. So yagenda okuba omugenyi waffe omukulu mu lutaddewo tuli Wankulukuku kisaawa musabye poliisi twasabye okusaba poliisi anti gye badde luno lunaku lwagundi olwaisha kabanda balugobye abakyala musabye poliisi gundi lunaku lw'abakyala era luteekateekebwa National Women Council Structures. So tebeetaaga kusabira gundi poliisi abeetaaga okusaba poliisi bebategeka ebiri olutanativu ebitakwatagana na Liverpool international. First Lady yasabye poliisi EBITISA Kampala oli mugenyi mukulu EBITISA Kampala temutwala speed mutwetera obuzibu EBITISA alitwala wane wakusekeredde Uganda ogiyita yamwe ati mbirabye akusekeredde omulidde olwaisha kabanda balugobye empiki poliisi nga teyafise okukosa tebakkiriza abategeka bibiye temutwetera obuzibu wano poliisi EBITISA odi Kampala litala. So badde banalubaga banasobola banabawona akadde olunaku lw'enkya mujje naffe tukujaguze olunaku lw'abakyala lwaffe tugenda dukwata enkya ennaku z'omwezi 11. Okay. Mpozi amanya go bagategedde amanya sakwanjudde nze Burora Anderson nkolera mu kibuga bendo lya Lubaga mu kibuga Kampala nga omukiise wa president ne government. Wadde ne kumaliza nakala wadde olumbuti akalala obadde statement yabadde kyagenda mu maaso okomya agenda mu battle side mugayise neyegendereza EBITISA twetera obuzibu agenda nakusekerera akugambye EBITISA ekyokukiisaawo nakyo olunaku lw'abakyala bwe bamala okukkaanya basubmitinga bye bagenda okukola eri security oba akakiiko akatwala security ke bayita division oba district security committee. Anderson ani ategese wano ani ategese wangulu ku gwenkya bakyala abalabe Lubaga ani abakulembedde Hajati Malutali mbaga parliament ye chairperson w'abakyala mu Lubaga chairperson w'abakyala mu Lubaga naye nga ekyenjawulo ekirimu nakyo kankyogere omugenyi waffe omukulu First Lady ate ye we yasobola okumutufunira speaker wa Lubaga era naye tumwebaza okuba nti speaker yasobola okusindika invitation ye Mbazira Musa honorable yes yeyogera ne First Lady nakkiriza okujja okutukyalira ku lunaku lw'abakyala. Okay. Kazi yangu kuza jinsi baada ya leo ayo tena.
basalawo okubeera abagezi, ne basalawo okubeera abagumu, ne balwana ne bateekateeka ensi zaabwe ezifaanana bwe ziri. Ffe wano twasalawo okubeera abuyabuya. Kyova olaba tufaanana bwe tuti. Buli omu n'afuuka omuddu n'afuuka omupakasi. Bw'otunuulira ebiseera by'abagamba nti balwanako, buli musawo gw'okolako analysis gwongera kunnyonnyola. Bajeti ewedde gy'abagamba mulimu abasajja tiriyoni 7 ne basonyiwa obusenyi. Ekifo ky'okwongeramu abantu emisolo egigenda okwatta lw'etugambibwa kyali mutuyambe kakati tubasonyiyeekokko mu guno omwaka musasule ssente. Oba temulina kusasula. Nandigenda ogenda mikwano gy'abasuubuzi. Ndikwatira ku gurupu zaabwe. Olinattaako waliwo omusolo gw'osasula olwaleero. Enkya si gw'osasula. Bw'otumya ebintu wekira si gw'osasula. Kaakati Kenya yalabye etufa ebintu byaffe kumpi biragira kubikwateyo ne baaka bongere ku nnaku ezimalayo konteina zebasajja kukubiranja. Era n'obwevu ensonga zirabaze era 14 zigenda kuwola. Kati bano abatunya gguludde bano zibasajja zoogira zibabadde mu bumanyi ne bamanyirenda. Kale emikono gy'abasuubuzi kugamba yakubba wano n'akuwola wano n'akukima wali kugamba tumala batusajja ffe n'omupiira. Juzi n'awulidde abasuubuzi abatemeka byabufuzi kakati zino batusobera mutuwaanirire ate mwagala kubyegattako. Omwana w'omubeddi n'atengerera omwana w'okwotako olunaku lwajjo n'embuuza biziza n'agamba ennaku zo tetukyakola kiro. Kampala yaggalawo. Ensi ezitambula zirina ennaku 3 mu lunaku lumu. Okuva saa 2 mpaka saa 10. Singa zibadde nga zibayita Fabiango walirabye ng'erinnya limu liri mu kwetoloola. Ino omuzungu balegana naye mu mwalimu omuzungu wembadde nage bannayuganda mutegeera wadde mutegeera mugamba tufanyo tulabika okutegeera tukukekkeeza nika tugenda bano bawulidde muzungu ayina ekigambo aba analogy babagiyita batya nti abamawera yeyakoogere nti a forest of words with a desert of poets. Ekiruma muwanga omuganda wange Kaija kituufu kuba tuli mu katale. Mu katale omu alina byatunda era kisoboka okuba nti sayidi zonna ziyinza obutakkiriziganya ey'abakulu bombi. True, Muhoozi mutabani wa president ekyo kituufu, tekimugjaako okuba nti munnayuganda era tekimugjaako okuba nti
asobola okusiikinga political office. Ekyo kyo sikirinaako buzibu nakyo. Muhoozi mawanga mangi abaana abazze bakulembera era kiba kya bulyaz'amaanyi okugamba nti Muhoozi kitaawe pulezidenti ate ye musuubuzi wa mmwanyi, byonna tebikwatagana. Naye mu kyonna nze kyenjagala okutunuulira n'okusimbako essira, otunuulira amawanga agasinga ndabira nnyo ku Bungereza n'Amerika kuba ze democracies ze tusinga okwesigamako naddala mu byobufuzi, si mu mbeera endala naye mu byobufuzi. Ebibiina by'obufuzi ebisinga byonna bitandika nga Honorable bw'abadde agamba, ezimu nga activism groups oba advocacy groups eziyina ensonga lwaki zesimbako, ezimu actually bakiteekako nga zesimbiwo ku lwa ratio oba nga ziriwo ku protectinga interests za groups ezimu, oba white supremacists oba banaddiini oba bakozi oba babuwangwa nga bokwegamba balina specific interests ze balina mu bukulembeze. Buli lw'otandika ekibiina ky'ebyobufuzi nga tekirina specific platform okujjako seeking for political power, kituuka ne kiggwamu amaanyi kubanga toyina bantu batuufu b'oyogerera, toyina nsonga za simba z'ogamba nti ffe ebirala byonna mubikole naye wano temukola ki, temusalawo. Kati ebibiina byaffe wano mu Uganda biggulawo lwa nsonga 1 njawukana, 2 mpalana, 3 fame eri yafunye tutumu ku TikTok, yafunye tutumu ku Facebook, yafunye tutumu mu buyimbi oba mu bwakatemba. Kati bw'afuna tutumu najja without a clear mission. Now Honorable Muwanga nzo muwe ekyokulabirako mu constituency mwava mulimu abalungi bangi abeesimbawo, oluusi beyandigambye naye mbaddeyo ebisanja 2 sinze nsinga naawe gendayokko. Mutima we guba kwagaliza, ebyobufuzi bwe kuba kwagaliza nakugamba nti nno nkwatamu nange kanveewo nange okole ki nkwatemu liyale biba byakwagaliza. Twandibadde tulina precedence ze tusobola okulabirako nga si bwewusa kugamba nti kino nkyogerera ku gundi newe kijja ewange saagala kikole ki. So ebyamazima biri nti obuyinza bw'ebyobufuzi tosobola, njagala tubeere b'amazima nga tuleme kudda mu kwekwekerera, nja kubaako engeri byonna. Tosobola keera nkya n'ogamba nti nze n'ettutumu lyange. Abamu babikola, abamu amateeka gabanyigiriza, abamu abafunye opportunity are taking advantage. So toyinza kubanga gwe Muwanga okyayina ettutumu lyo, okyayina obusobozi, okyasobola okusindiikiriza notatekinga dirisa eyo kugamba lino kanti taking advantage. Nali nzikiriziganya n'obutakkiriziganya naddala n'etteeka lya NUP amendment za constitution yaabwe etaliiyo. Tebaali bagamba nti omubaka tajja kukulembera, omuntu yenna alina office tajja kukulemberanga bisanja bisukka 2. Ekyo kyo mu bukwogera kisoboka okukyogera naye mu kukikola tekisoboka, kizibu. Lwaki? Nti omuntu bw'aba akyalina ettutumu lye nga akyalina advantage ezisobola omuyimirizaawo, it is evident abantu batekinga advantage eyo. Abantu okusikira, abaana okusikira bakitaawe naddala mu byobufuzi tekyandibadde kibi, ate erudda kwandibadde kusalawo kw'abantu. Basically kwandibadde kusalawo kw'abantu. Twatandikira mu Busiro South, omugenzi Mutebi, linnya eddala limbuzeeko, Mutebi
abe Busiro balimanyi alwaine Busiro South wa Musisi yali Musisi teyali wenare yali wa DP batabani alina batani babiri oli mufuzi omu kansu Mutebi yes Musisi umara sekigozi lwakuba sekigozi teyafunye mukisa so really ekyo kyo kiyinza okubanga ky'abantu kusalawo si kyagwavuganya kubanga gwavuganya naawe oyina ensonga zo naawe oyina abakkiriza mu byoyogera oba n'abatakkiriza mu byokola ki byoyogera bali kudde bamulonda naawe toyinza kugamba nti pulezidenti atambula ku ddiiru ki awo tutuuse nti pulezidenti takkirizibwa kutambula buli lwolidyusinga ate bino ebintu mukama bw'atuwa omukisa tujja birabako kubanga obulamu nsuubira tukyabulina buli lwolidyusinga ekintu kyonna ku levu gwe k'okyagala kituuka nga gwakiyina ate nga tosobola kukizaayo gye kirina okubeera kati kubanga gwe kennyini wa participating bwe mwatandika okuvalugalizinga politics n'okuleeta ba activists bano abavuma abantu obutabawa bitiibwa twatuuka nammwe ne kibatuukako nammwe ne kibahontinga okuva lwe muleese abantu bemujje mu binyumu byabwe bemujje mu bbaala zaabwe bemujje mu muziki gwabwe ne mubatunuza muti kakati batandise obatunuuliza empinga bemwabadde mukozesa at the moment kati batandise kuba bakizudde nammwe bwabakozesa so bwe tubanga tulowooza nti waliwo competition kubanga muwanga kyetulina okufoltingako Muhoozi kiri ekintu kimu kyendowooza ate naye alina windo mwagiteekawo mu mateeka oli presidential advisor on special operations ensi yonna bw'oba oyagala okugitereeza otereeza ebyo ebisobye ebikozesebwa totereeza akozesebwa kubanga naye alina waakola ki waayita wano bw'okizuula nti abantu waneeno babataba tewali security abantu bayingira ne basalimbira muno kati n'okereeta n'otandika okukwata emmundu n'ogamba kati nze buli ayingira wano gwenkuba oba oleese issues so ndowooza tuddeyo twetaaga mu Uganda ebintu bino medi kyendowooza nti bikulu wammanga twetaaga okufuna advocacy groups ezina specific agenda era ezizidefendinga for example nze nandibadde njagala okulaba kyobala bw'oba ogenda mu Bungereza ebiseera ebisinga babaawo ekyetaagisa alliance zikolebwa okusinziira ku groups ba conservatives ne bano ne beekwata ne bakola government Likud party egundi Israeli yatuuka nga obuwagizi bweyina abalala bonna bwe beekuŋŋaanya ne bakola alliance ne bagirivula ne bagijjawo Netanyahu ne bamuteeka ku katebe bali bonna abeegatta kyabatwalira emyezi ndowooza egitasukka 5 bonna ne balimu okukkaanya gavumenti n'ebalema eggwanga ne litaba 5 months ne bakomyawo gwe baali bagobye so sigala nti buli lwe mwegatta for a cause kigenda kuwangaala okumala ebbanga obanga bwe mulowooza ekirala FDC enoonya buyinza NUP enoonya buyinza DP enoonya buyinza ku bonna ani gwogenda okugamba nti nga tutuuse mu ntebe ye tetwabirabye Sudan different groups nga zeegase ne bannansi kirina emirembe gye kyaleese kyendowooza nti ekyamuhoozi kyenjagala tukitereezeemu kiri ekintu kimu kwe kugamba nti Muhoozi oli special advisor special presidential advisor for special operations. Then osaba because you are a parliament, you are a statutory body uwandikirenga parliament because babali aggrieved bonna beba members of parliament abayina n'obuzibu bana Uganda oba bakiinako obuzibu balinda lunaku lumu oba muzenga bakuteekateekera kalulu bo balinda lunaku olwo bo bajja kusalawo bagambe nti nedda tetugamba bwe tuti. It is not upon okugamba nti osalirawo any citizen.
kyetukola kiri kimu nze bwe mba mbadde muwanga. I want to be on record as he always is. Mpandiikira president oba parliament special advisor wo FBCD wamutuma kukola ki job description yeriki okusinzira ku byakola ne byayogera tebikwatagana na bitulowooza muno kiteekawo. To be on record because that is basically ekyo kati gwe naawe n'ogamba no seekinga clarification. Naye bw'ogamba nti twamulabye gundi e Rwanda twamulabye egindi waliwo naye yagambye nti baamutega ne batega olutalo e Sudaani ayaniriza Abannayuganda abava ebweru. Ebintu ebimu biba biri out of context but still kati lwakuba tuli mu bya mateeka lwakuba tusinga tubadde twogera ku byabufuzi out of context zinandikuwadde version yange eya Muhoozi. Version yange eya Muhoozi na lwaki ndowooza nze kakati ng'avudde eri mu gundi mu mateeka nandikuwadde version yange nga nze omuntu n'endowooza yange. Lwaki Muwanga ne banna abalina wale bandyetaaze Muhoozi? Lwaki antisikkirizibwa ate kusala kugenda katusigale mulena naye Muwanga ng'ampadde omukisa ne banne nandibawadde ensonga zange eziwerako ze batasobola nakuwakanya. Lwaki beetaaga Muhoozi than even be balowooza nti beetaaga? neyetaba mu byobufuzi mbadi akiikirira magye mu parliament owamagye minisita yaliyo Jeno Katumba Wamala abaliyo nga baminisita. Kyovulaba Jeno Katumba Wamala tomulabangako ng'agenze kulaale alonda twamulabako ng'agenze kulaale kosala n'ogenda mu byovuganya mu byokuvuganya kampagira ono siwagira ono era ne mu parliament kampulira amazima gali nti n'abajaasi abaliyo 10 nabo baliyo mu bukyamu era baliyo mu kutaputa kwa speaker wa parliament kwetteeka lyagamba kasatu agenda mu bibiina by'obufuzi ebiri partisan era bagezaako bambi basajja bato baterawo obutebe mu makati obutebe nti tebalina luki okugezaako jasa okubafaananya nti tebalina ludda n'abajaasi okusigala mu palamenti yaffe nga twagenda mu bibiina by'obufuzi nakyo bwakasobeza. Ekyala omukulu gundi aga nti ebusiro Patrick Musisi yamala kufa. Musisi wafa bali kudembajja naye tusobola kuteebezayo wakasobeza nga Musisi ali mu parliament neyesoga neyesiga esisa kati taatawe n'agenda ekajansi bali kudemba ali eno alisisa tata wali kajansi sekikozi ali mu bebere kakati bali bamala kufa kati ng'oli okeba ani oyabadde okabe mungi amaze mujjulula bamala omujjulula naye tewandiraabye okabe nga ali kulaale wano olanya era olanya tatugamba nko nti mutabani we mwamuteekaleka musikira era abaana kakati Museveni mutomuzimu nti ye yafadda yagagamba nti president mufunga Musisi bwe yafa yagakututegeeza nti president Yoweri Museveni naye yafadda. Preserve y'okwesimbawo teri premised ku family nti okwesimbawo teyesigamizibwangako ku family. Ekyo kimu tewali family mu Uganda gyokeera enkya n'ogamba ng'oli munnauganda talina kikakwakulizo konna
kagamba nti ono tasobola kwesimbawo oba kitaawe waali oba taliiwo oba nnyina yeesimbye ebantegeerayo kuba kusalawo kwa muntu bw'abanga tugenda kugaziya. Secondly, bwe tubanga debate eno twagala tufune specific direction gye twagala egendemu, tufune direction entuufu, si kwekwasa ABCD kino na kiri. Ekya General Muhoozi tewali ayina buyinza omulemesa kwesimbawo ku byobufuzi oba okwesimbawo ku bwa president. Sekali aka serving officer ne presidential advisor ni mwanga kanyonyodde talina takanyonyodde ne muwambadi mbadi yali mu majje ku lwa majje ali mu parliament kakati tongamba nti bw'oba ogenda mu cabinet obeera toweetabye mu byabufuzi kubanga cabinet abagitulamu basaidi lindako baba basaba wali mu parliament okupresentinga babasaba okupresentinga on behalf of what executive eri partisan. Now kakati ojagala tugamba olwaleero nti onyoleddwa nnyo lindako muwanga olwaleero oyagala tugamba nti onyoleddwa nnyo Muhoozi bw'avuddeyo naye ate bano abalala boyitizuuke kubanga tebanabagamba omatazi bakasipatinga mutazirikamaliirize nakino ekiri partisan mu dictionary ya Muwanga ne banne kyebataaminga partisan kwesimbawo description ya partisan okujjako atategeera kyatategeera kati ate noyosina buzibu nayo eyabali abalala togiinakotusose ku kyomwana ekyo nokkiriza nti bali bavuganya ngaoli amaze kufa netukimala netudda kumedi etteeka ligamba serving army officer tabeere partisan n'abali mu parliament nga baminisita bali mu lwajjoogo ne Katumba wamala okubeera minisita olwaleero kirimanya mateeka era ffe tugamba by extension n'abajaasa bali mu parliament nga twagenda mu bibiina by'obufuzi nabo baliyo mu mate bamanya kyova temalekaga nti be muligenda mu by'obufuzi kyova abajaasi tulina obasa buli myaka 5 wabaawo motion ejja oba sigalewo oba baveewo buli myezi tutundemu to what extent gye tubreachinga semateeko nolwekyo ekyo kyo kiriyo bwa bujozi nabo bakyamu tetwaga kugaa nti olwokuba kino kikyamu na kino kikyamu na kino kikyamu tutambulire mu bukyamu n'ebyo bikyamu byonna kati ekya demokrasi okukkiriza Muhoozi okwesimbawo kya bulijjo naye nekikola ekimanyi baba musajja ng'ayina obuvumu ateekemu ebbaluwa alekulire yes ajje eno bagire byafuzi byakadeideyi ate mbyine byakadeideyi asanga era terejja mugana ekyokuli ekyobuntu ekyo tetugambe nti ekyobuntu ekitaliimu kya buswavu nti ng'oli mulamu nsomanyi njagala nnyo abakulembeze bannakyemalira abalungi. Federal Castro yali mukulembeze wa Cuba teyamala nabuse abatali bakuusa yagamba abantu nti nze bwe nva kuba president muganda wange Raul buli omu n'akimanya. Even in Korea they are even better people. In Korea bakulagirawo nti nze bwe nvaako ono mutabani gundi yakitwala abo be bantu balamu. Even Idi Amin techovala hero wa Fachali Amini agamba nti nze ndi president for life. Sagala kubatawanya nze field marshal na wamba kana mtaleka ku debate nganecho era notateekawo mbeera eno nolwekyo ekisinga kyetwagambidde nti ekintu ekisirwaza bannansi n'obafuula abajega n'obafuula abatategeera n'obayita ebibuyabuya n'obagamba nti mmwe ngenda kubawuddiisa mumpuddiisa eno bwe bunyoomi n'obutatubalaamu nsa obwakasinga okuteekebwa ku ggwanga Uganda buli omu akikkiriza ekyo nze sigaana. By the way Museveni kuwishingira mwana we straight eyo moral question yiye ng'omuntu kiri moral tekiri moral ekyo kikye ng'omuki ng'omuntu nakyo beera mulambulukufu
otegeeze ne pateyo kubanga kati alimbalimba buli omu alimbalimba abapata abenaremu nalimbalimba kumbi bosi ali ku mutabani we gwategeka okumusikira kyova ffe tugamba nze si kuruno sibya kujja ku radio medi netwogera kaija nabano sibya kujja kwogera essaawa etuuse bannayuganda abalina bayimiridde bakubera yini tutegeere buli omu woyimiridde. It is at the moment namwe mwenaba mwogera luzungu ababitaputaputa to stand firm and strong buli omu atuli ewayimiridde kyekiseera kitusenga Kaija bogoyegedde wano for once tusekala zaffe wansi tugambe ekyo because tekigasa nze ne by the way something the strategy nganga tuli bato era ennaku zongamba abavubuka nze navanga ku DP nengenda ku FDC nga ekyali na reform agenda nenjoga n'abavuka babane tulina okusoomozebwa netukubaganya ebirowoozo netuvaayo netugenda ku UPC siko twateganga meeting netugenda ku UPC kati eno tutandike popular resistance tulwane essaawa eno etuuse nga buli abali ku political party headquarters zaffe kuze tuli je tuli simanya DP kubimanyani kimanyani essaawa etuuse tusimberwa akasota tufuneko wetutuula wamu kubanga entalo ebiseera ebisinga ze tulwana sife tuzesalirawo embeera ebeerawo ekukyuzingira olutalo olw'okulwana medi bw'otambula ebweru ng'enkuba etonya ofunya ku mpale bw'obwena ne mu kanzu twendaga nti nze omanyi musajja wa kabaka kanzu yange tebakutwala butabika omuleera tebakufunyaako nti omuweera tebakufunyaako kati ngonoyita mu binyono omukulu mwabadde ng'ekinya kiri awo olina omuleera otambula okufunya omuleera otabangula buganda bwayambadde kanzu kadduka nebakusanga ng'olina endowooza abakyogera tebategeera nti bamanya nti ku nkuba naawe oteekeddwa okubaali bategedde nti buganda era emaze okudda mu nteera kati nga ne basuubira emizimba gigenda kudda naye emizimba gyazze era amakazi tulina gakuba ekikalu tulina ogafunyako bwe tutugende nolwekyo situation eriwo tolina buzibu na Muhoozi kujja kuvuganya kwa president no nze ekyange kya bukuusa is that we can't leave them a luxury to make us a bunch of fools. Tetusobola kubawa kya bbeeyi kutufuula bajega. Ekyo obuzibu bwaffe bukka kutufuula bajega nti essaawa eno tukubera yini nenda mpo ku babiri buli omu asalawo gwawagira buli omu asalawo kwaga ku babiri buli omu asalawo gwoyagala semateeka abakkiriza era bw'obaho gwowagira gwokkiriza okuba campaign oba gwowagira gwokkiriza nze yonna nga tuddeko democracy campaign no campaign number 1 walese ekigambo kaniwe tusobola okuddayo ne tufuna endowooza emu ne bwe tuba tetwagala kanti tugambe bannayuganda kino kiri imposed oluusi nti ne bw'oba toyagala embeera ekikukakaseeko kikino kyoteekeddwa okukola ki okukola n'olwekyo mwe baboosi bano baani Burora it is the time we mugenda kulaba Uganda bbiri Uganda gye mufudde ey'abajega mutambule nabo ne Uganda ey'abategeera nabo tudde mu koona emu enough is enough ekimala siri abalonzi ne basiteekowoloda bano baneesi babisanja eyo mu byalo nabo batubulire bayimiridde kwa nabo beefuula nnyo babayisitanda nti tubanunule namwe babayisitanda mutubuulire gwe bw'oba owulira ng'oli ku ludda lw'abajega bagendeko gwe bw'oba owulira ng'olidda ku lwaffe abategeera jangu oyimirire naffe kubanga nabo tebalowooza nti omanyi Muwanga yabadde ku CBS n'agamba luno olutalo agenda dutu abakufuula omusiru nange be banfuula omusiru abakubba nange be banziba abakuyisa obubi ekinnya oyita ekibi nange kyekinjipita ekibi time etuuse temutunulira abakulembe kubanga tekibaddewo Besigye ajja kubeera ekasangati omanyi bamusibira awo diiru eggwe Bobi Wine ajja kubeera emagere bamusibira awo diiru eggwe no njagala buli munnayuganda ali gyali moral conscience yo okutegeerako kusalirawo wa wooyimiridde era bw'oyimiridde osalewo omanyi gundi agamba nti bw'osalawo obutakola nokola naye choice naye mwabasalawo obutakola ebyafaayo biri bagamba mwali baki
mwali ba betrayers. So bano bakabalooza tugenda kudda mu simplistic arguments ze tubaddemu. N'olwekyo sijja wano nga bulijjo kati nti zomanyi tukwaganya ebirowoozo. No, mulimu nze twagenda mu kujjako ebisanja. Ojjuka Medi najja wano. Naye kati nze ab'e Butambala mu lutalo lw'okujjako ebisanja sigenda balimba nti ngenze beebuuzaako. Nedda mukutalo okujjako emyaka nagamba wano Medi ne bagamba nti nze sigenda kubeebuuzaako. Ngenda babuulira kyesikiririzaamu. Era eddembe lyabwe balawanga byesikiririzaamu nabo si bye baagala bya balonda omulala n'akola ebyabwe. Kweyo ensonga sabagamba nti mwe mumanyi kweyo mugenda kunsalirawo no nagigendako nga nze maze okugisalawo nenga nti nze ndi kale nga noonya benyimiridde naki nabo very direct. Kakati neeno ensonga eno gye tugenzeemu one egatta zino enjawukana ezaffe ezakkala ekyo kyabugagga tetutasobola naye nga tujja kusigala nga oliwo FDC nga tumaze okwenganga olutalo luno essaawa zino kati bano bamikwano gwange bano bani mawuli abalekawo bani abalekawo buli omu gwe baleka ku kkubo mweyagala enkyukakyuka basazeewo ne bajoyininga eri era tubafiise. Omanyi ndafunayo ekyoga mu kifo kyekimu nalimu nga nembidde awasa sandyogedde ku mukwano gwange ne mu social space muganda wange mpangadde naye nekolwe ndaga nti abantu bakyuka era ku mbaga ye nalabayo nesabula ku opposition era bwe namusanga awo ng'ali kwa nemundu n'omukazi we namuga nti oke era nanga nabadde rimwe kisasoola bakwalabiriza ng'embeera mwendi mwe temukyajaamu era ngakyogera The thing is, focus yaffe eri ku muntu ali ku buyinza kati. Mu 1975 yalwana okulaba yalaba gyalaga nti obuyinza abwagala n'adduka wano ng'adduse wano ngo Amini azze era mu katabo kawandiika nti yali gundi amala olunaku lumu Amini amala olunaku lumu ku kulembeze ye n'amanya nti wano tewamusaana n'adduka emisinde n'avaawo si bwe kiri era n'amanya nti alifuga eggwanga lino. 1975 Abatanzania beetegekera okujja wano okulwana okujjako Amini ye ng'ali eri alikrutinga mu Fronasa. Kyegedde abasajja be yali nabo obeere mukwano gwe obeere muganda we obeere ng'ani yababuzaabuza oba yabakkirizisa nti tofaayo kyonna ky'oli oba tewamala kusoma oba jjajjawo mulwadde oba maama we akwetaaga oba obadde olima oba obadde okola ki ebyo byonna musooke mubireke tujja bisanga tusooke tutugguse kino tusooke tugguse obuyinza tujja kudda bino bina tujja kukola ki tujja bitereeza. Abaava mu ssomero ne bavaamu basomye nga tuli wano jjo lyabalamu namunkekeera omukyala n'abalala basomye kati ba minisita nimba bwogenda n'otunuulira abali ba lawyer ebiseera ebyo abamu badduka ne badda mu buwaŋŋanguse bakole ssente nga bamuyambako. Family baazisengula buli muntu yalekawo buli kimu okulaba nti n'embeera eriwo evaawo. Ekyebuuzibwa leero ekituganya okukwata obuyinza kiri kufa abakulembeze nti tulemereddwa okulaga abantu baffe gye tulaga twogera bwogezi. Ekyebuuzibwa tetumanyi kyakukola kulaba nti n'abantu baffe tubawa obukulembeze obutuufu. Kiri ku bantu baffe tebawulira kye tubagamba batidde nnyo nti bati ensi ensuubize nti balibeera bulungi balekera omuntu bagamba nti no kati bano babayina babasonyiye obuwumbi 7 bwa musolo gwe notayagala kubeera mu nsi bwetyo. Omuntu ne bakugamba nti bano balaba twabadde tusoma wano higher institutions basale ze bagaba eza abayizi abasusse senior 6 oba bali senior 4 abali ku institution nga mbalala yibandani balina abantu 4 3 5 bebawa scholarships amudatinga inayo omuntu omu Karamoja nagamba Karamoja njagala nze kugamba amudati district yo bajiwa basale higher institution omuntu kati omuntu omu yekka yali akolifayinga okugenda okusoma waggulu wa gundi.
tubera wano ne kadala chichi kati tubagambe nti bannaye batubera mu buyinza tubali bagoba ku nnyanja ennyanja eri baddira muli eyagala tewali muntu ali bagoba ku ttaka mulibera ekwegamba buli kimu kiribeera kirungi mulibera bannaye abaana bamwe balibeera ewaka naye nga bafuna emisaala bajja tunyenyangamu batugambe tino twabataddemu ghost soldiers ghost workers ghost biki nefe nga tumanyi muli baana baffe musoma muli waka naye mufuna omusaala mulizaalira bweru lwoyagala tugaa nti ennyonyi eyipakinge ogende bweru ozaale ayogedde ku medical tourism omuntu beeraawo tofaayo okirwadde ki ekikuluma wano mu Uganda eddagala teririiwo genda kwebeera ejjamani oba genda Itale oba genda Amerika kwegamba abantu baffe obulamu tebabutegeera kiki kye tutakoze kubagamba nti ddala twetaaga okubeera mu nsi eri eno gye tulimu bababba obuwumbiru omutwalo mulamba buli mwaka era nawe okyakaaba ebinya n'obiyitamu nawulidde wano abakesisi embawuliddeko nga balambula ebinya nense nasese n'okuseka ate ekyewunyisa mukizaako oyo alowooza mba okuliraana obulangira ofuuka ki obulanda obwakabaka ofuuka mumbejja era bw'oyogera naye ayogera akina kesisi enali ntunuulira emisango gyokka gye basetulinze out of court gyoli abalamu nentunabwe neŋŋamba ntino abantu be bagoba mu wino nga bagoze ettaka lyabwe balugula obuwumbi buna naye mu kubaliyirira olw'okubalijjako mu bukyamba abasasula 24 omuntu gwe baawa okusolooza ssente ku bipande bino ebyawabwere ebiriko amannya ga buli kimu outdoor advertising billboard bamuwa tenda nga tewali ordinance nga tewaliwo tteeka mwe bali muweera ne bamusasula obuwumbi 13 anyway mu byempimpi nagenza okutunatunamu ng'obuwumbi nga 8 busasuddwa lwa misango egy'ekimpatiira ng'era nammwe abali mu wino abali ludda babali nga mukaaba nti nno ddala muli mu binnya kati ne KCCM Museveni avugayo era egyo emisango gizze lwakuba Museveni atudde mu KCCA ekizibu kyaffe eky'abantu baffe kwe kuddamu balowooze obuyinza buli luddawa era obuyinza tubugenda kukwata tutya mukulu Medi tubeera ku programu kuno abali mu taxi bawulira abali ewaka bawulira abavubuka baffe ababoda bamu abawulira abavubuka abalinga bali abagenda mu nsiko myaka 15 kutuuka ku myaka 23 wangambe komanda muntu we yatuukira no efuuka fasame komanda yali alina emyaka emeka yali alina emyaka 27 bodde emabega emyaka 5 ne we ya trainingira ate we yagendera we yakolera training yali mu 2019 be bavubuka abalina okubanga beesalirawo kiki kye baagala babeere mu maaso abantu abali emyaka 45 bo balowooza nga abaana bange mikwano gyange buli lwatunulira ebyobugagga byaleka bakitaffe bagamba kati ngende mu nsiko nsule n'emisota nsule naki obudde buno mbuzaayo emeka enkuba ensiri okyega kyentegeeza naye abavubuka abalina okuba nga beerowooleza okubanga batwala eggwanga lyabwe mu maaso leero era batulira mu maaso n'amayani bano abasajja baba batubba obuwumbi omutwalo gumu kati gye bujjako mu maaso ne bwetubawanda omweka ogujja bajja bubba naguli bajja bubba era naguli obuddako bajja kububba leero fokasi yaffe teyisobola nakubeera ku muwoozi obajja batagenda kujja ekyo si gye gwalijja tulikolagana naye tulimutwala akaganga nga azze olwamanyi nti ali ku baloti nti kati ono bwe tuli naye naye ng'akyayita mu kitengejja ekyo si kyekitu ekyo kati kitengejja tufokasinge ku oli ali ku bukulembeze bw'eggwanga era tubekinge sure nti tumusuuza kyayina si nkya sirulisa 26 kubanga n'enkya bagenda kubbayo akawumbi oba 2 oba 10 agambye Kisaka gweyogerako atambula ne Muhoozi alowooza ali mu mbejja kati Kisaka atambula ne Muhoozi alowooza mu mbejja Kisaka tubaveeko nabo omanyi public servants yabanga bagagga bwe batyo mbadde njagala kugamba ekintu kimu n'okufokasinga kati kwabo nabo bali mu buwambe you see we must distinguish kati abali mu buwambe nabo tubategere nti beetaaga bununuzi tubanunule